Anything Media. Emboozi gye nkuletedde essaawa eno yennyini mboozi ya Senga Nantume. Senga Nantume yasobodde okubeera ng'avaayo ku mukutu ogumu n'anyumya kwe yalibba Mathias Kaweesa ono nno eyali sereebu nga buli mukazi ekyamazima wamugambako tayinza mugaana. Mathias Kaweesa wa 2022 ekyamazima 1999 abamujjuke yali musajja wa tabu. Ono nno yali kabiite wa Senga Nantume n'ekyamazima wakunyumiza emboozi okwata ku matu okwata ku mutwe n'onyenyanga enkuba etenda enkuba njagala obeereko emboozi njikuviireko ntono. Amanya muzukala Haji Abdul Nyamishafi kulango gamatagowe nali ali bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nzikiriza emboozi eno njikutandikire bwenti. Senga Nantume abangi gwe bayita nannyinizo oba naye kenyini yayita nannyinizo nti enki n'agamba nti Gomez ekyamazima yasobodde okuba nga tottola emboozi n'agamba nti yasanga mukwano gwe yali kabiitewe Mathias Kaweesa. Mathias Kaweesa ono gwe twogerako njagala musooka mumanye yali musambi wa mupiira yazannyirako Uganda Cranes, yasambirako ntiimu yayitibwa Nsambya, n'asambirako Coffee FC, Express FC mukwano gw'abangi ne Villa Jogo. Ono nno yawangula ekirabo ky'okuba nti ye muteebi asinga emirundi 32. Oyo no taba muntu wa bulijjo, taba muzannyi wa bulijjo, bunene obudde. Ate buno obudde tebakyalaba nnyo omupiira gwa wano, naye abantu baalabanga emipiira edda. Njonna kivubu oyo mugana wange ajjula Namboole nga Villa ng'egenza okuba ng'etendekebwa wali eri ku Villa Park Ensambya, mwana tunga kikwatayo mwezoweza lo match day wankulukuku ng'akwata lugoga wali KCCA ng'ewakwata awachazibwa nga Sports Club Villa nga wakwata n'ebisaawo ebirala timu ze ez'amaanyi zaali nga ogamba nga Coffee, timu nga Nsambya ne teams endala zaali nnyingi. Kakati ono Mathias Kaweesa buli timu yali emwegomba, kati olaba timu ez'enjawulo zaali zimwegomba saasira abakyala. Era yali musajja eyajjukira nti yakuba ne ggoolo eyo ey'ekyenkanyi Uganda. Ettiimu yali ya Senegal yali etumaze okuba nga etukuba n'eddakiika zaali ziggwako, ekisaawe kya Nakivunga kikubyeko lugule ng'abantu bayeterevu. Mathias Kaweesa n'akubira Uganda ggoolo ey'ekyenkanyi, ekisaawe kyonna ne kiraluka. Ate awo saasira omukyala gw'aba agambyeko abaana abeera atya. Senga Nantume agamba basooka kuba mukwano emyaka egyasooka 6 ye ne Mathias Kaweesa gyali gya mukwano, naye oluvannyuma yatandika okuba sereebu abantu ne bamumanye nnyo omusajja n'akyuka. Ate oli we yayimba nti layira oba olisigala okyanjagala, ndayira amazima ga Katonda muwe unonyine siri kukyawa. Tiwandibalira nti nno njagala kuba erinnya kati lyenna nettete. Awo muli mirembe Red Grace. Nantume agamba nti ekiseera kyatuuka Mathias n'atandika okuba nga akwana abakyala. Mathias Kaweesa okumanya yali akwana yatandika nga n'abakyala bano baleeta mu nnyumba ku buliri bwange. Yavudde bw'ati n'asobola okubeera ng'agamba nti nze nasulanga mu ddiiro buli lwe yakyazanga bumaama, bw'atyo ne basobola okubeera nga basula ku buliri bwange. Mukama obuliri nno bayita matrimonial bed. Abagita matrimonial bedroom mukiba kisenge.
kateri matrimonial bed bwe yasobola okubeera nga asaddaakira emmaali ze yasobola okuba nga afuna. Mathias Kaweesa okusinziira ku Senga Nantume agamba omusajja ono yammalako akeewungula yalinayo akawala ke yaleeta naŋŋamba nsule mu ddiiro bw'atyo n'asobola okukatwalako ekisiku mu buliri bwange bwe neeyalidde. Bwe yamaliriza emikolo nampita njiwe y'amazzi nze nnyinannyinizo neŋŋaana naye nankuba paka we nagayiwayo. Senga Nantume avaayo bw'atyo n'agamba nti okumanya nali mwagala newe yakyazanga omutima gwasigala gumwagala era tegwamuvangako. N'agamba wadde aleese nina kubanga ngumira mu bufumbo kubanga munnange ndi mukyala ate ekirina okumbeezaawo ayina kubeera musajja. Senga Nantume agamba emyaka 6 bw'ejjaggwa emyaka 2 gye namalawo kuba nawangala n'omukulu ono okumala emyaka 8. Emyaka 2 gino nali nnoonya wawe ngenda kubanga ate nzirukira kubanga ekyamazima ono gwe naye yali sita nga teri mukyala yenna asobola kumugaana mu mbeera eyo nga sirina kyakkola nina kumwesonyiwa. Mathias Kaweesa nga nina okumuta. Senga Nantume y'omu ku basinga okubuulirira abafumbo naye obufumbo bwamuleetera obuzibu bwamulemerera n'abuddukamu nga teri amugobye naye ng'ensonga Mathias Kaweesa azitabuse. Mathias Kaweesa kati munnaye waali musajja akyaliwo mu ggwanga Uganda era namulabako emabegako ba legends baali bazannya omupiira ndowooza ne Uganda Cranes bwe baseerabidde Cranes eriwo. Yasobola okubeera nga asamba omupiira era by the way yateeba yali legends oba ne Uganda Cranes sijjukira bulungi. Nja kuddamu okubeera nga ate nkirivisinga okukitegeera obulungi Omukama kunkumire eyo story ya Senga Nantume. Olaba Senga Nantume ayisibwa bw'atyo olwo gwe oweekabalagala ne wali ekawempe ku 5. Omukama kunkumire mbeera bulungi weeraba ekyamazima enjala etandise okunnuma.